ndala nene nyega buli omu abeeko obubaka bwafunze alekera ensi mu ddakiika emu kitundu okusookera ddala nja bakomyawo. Nina kye njagala okutangazaamu nti ebimu ku biruubirirwa ebiri captured mu memorandum of understanding IPOD biri 14 they are 14 naye mu biruubirirwa ebyo byonna mu objectives ezo zonna temulimu objective egamba nti kujjako Museveni terimu. Era saagala tu trivializing debate eno tuginafuye tugiteeke ku level eyo. Eno debate eya IPOD erina capturinga issues in Uganda ebikwata ensonga ezikwata ku muntu owa wansi muna Uganda but in a broader perspective. Alright. Ensonga endala ate nga nkulu nnyo. Ffe nga Democratic Party lwaki tetugenda kuva mu nteeseganya? Bw'osoma Yobu sura esooka olunyiriri lwa 6 paka 12 waliwo conversation wakati wa Katonda ne Setaani. Omuntu ne woba nga omutwala nga Setaani at least have a conversation. Olaba Katonda yayogera ne Setaani katatefu abaana b'abantu. Yensonga lwaki tugamba nti tetugenda kuva ku mmeeza ey'enteeseganya. Temujja. Oyinza okugamba nti okumala kati emyaka 10 tubadde bye tufunyeemu kale bitono si bye bingi ennyo naye ate jjukira nti it is a beginning. Kakati IPOD n'okufuna ebyo biruubirwa byayo kitwale nga omuyizi ffe eri epalisa bajjajja baffe baali bayizi naye ng'omuyizi bw'agenda mu nsiko okuyiga n'atakwasaayo ekyo tekimulobera kuddayo the following day. Kakati ffe tugenda kubanga tupushinga tugenda maaso tetusobola mu kaseera kano naddala eggwanga lyaffe liyimiridde kuva ku mmenza ey'enteeseganya. Naye ate ekyo tekitegeeza nti tukondeeminga oba tuvumirira bannaffe abalina strategies endala. Ffe tulowooza nga Democratic Party nti buli muntu akozese strategy ye okulaba nga aleetera bannayuganda okufuna obulamu bulungi n'eggwanga lyaffe Uganda okufuna obukulembeze bulungi. Ku lwa Democratic Party ababadde batulaba njagala okubaagaliza ekiro ekirungi. Akasemberayo ddala twafunye amawulire nti waliwo abaaliko mu kibiina kya Democratic Party ne bakivaamu abatandise okugenda mu structures zaffe nga bagamba abantu baffe nti waliwo reunion endala ejja so they are mobilizing them. Abantu baffe tubagamba kuba mmanyi kwe bali tubagamba ne tugenda kuwa communication eri official naye sesaawa zino tetunnasalawo kukola kintu bwe kityo. Okay. Yoyo okoler opio lo amanu mwogezi wa DP ngenda wa Honorable Hon Evans Kanyike naye Bautu angambe kusulako decided that Akena is the duly elected leader of UPC. Bautu ndabira General Nalweiso Bautu nagamba we balikuweereza iwa State House ne agobere bigenda mu maaso mu ggwanga nti alina okujjukiza Safa Nalweiso Bautu akola mu State House we ngayenda bira jeno. Why do you emphasize that? Katoke kirone mwogezi wa meya Julius Mutebi agambye kansala Magombe alina ekyusi ndina jera bandabire abo we balenyo kiwale kulaise kabalo airport ina makulu nopya kozi kiri nagamba misula ngo omuntu wa bulyo mbuza nti kireso ekyoposio kyali alese mu IPOD ala nsebali ali mukono nebaliza mubaka Kanyike ye bali kutanya nsonga kya IPOD kyabwe bajja kufana kyo Honorable Kanyike neyanza nnyo neyanza nnyo mukulu Busuulwa. Mukulu Kiwanda yayogedde ku kya ssente briefly njagala nkiddemu ntangaaze abatulaba bannayuganda mwenna nti ekigendero ky'okugenda mu IPOD nga NUP kubanga bo bakitadde nnyo ku kya ssente nti tujja kugendayo obudde bwa ssente bukoze eki butuuse. Twayita mu kalulu bannayuganda batuteekamu obwesige nga tetumaze bawa ssente era baali bamanyi ssente gye ziri era abaali bazina baazigabamu bungi nnyo
ekutya nekutya za ssente ne badogera ne basalawo ne batuwa akalulu ne bawa pulezidenti w'akalulu era n'akawangula naffe ababaka abawangula tetwamala kuwaayo ssente kakati ekya ssente ekyo kireme kukulowoozesa ate n'ekirala njongero kikkatiza nti ssente ezo za muwi wa musolo si za muntu buntu nti nno za mukulu gundi kuba kati bano akyogedde mukulu Kiwanda bwe tunaabawa ssente baabamu balowooza nti ssente zaabwe ng'abe-NRM ssente za muwi wa musolo era bwe zitukogabibwa ebibiina ne bifuna ssente ezo ziba za muwi wa musolo. Mugabe Robert Mugabe yali president wa Zambia wa Zimbabwe Ian Smith eyali omuzungu yali yamusiba ebbanga ddene n'abeera mu makomera n'amutulugunya bwe yakwata obuyinza yasuubiza bingi abantu ba Zimbabwe. Saawa zino bw'ogenda mu Zimbabwe nafunako omukisa nengenda yokko naye ku nsalo wali Victoria Falls ng'ova e Zambia parado bw'omugula siringi 200 eno bw'osala bw'oti ensalo eno osobola omugula nusu ng'$2,000 ensi yaleka agikubye ekigwo mu byenfuna era yafuuka kisekererwa. Bagambe nsolo bulungi nga maliriza ebijambiya Mbokolo East waliwo ababodaboda babiri abasuuliddwa ku kyalo kye ebuwunga weekyabumba poliisi neetuwa lipooti nti si bijambiya naye baabase ne basuula awo ekyabumba nga kugombola y'ebuwunga mu constituency gyenkiikirira ne batugamba nti si bijambiya naye twongera okukubiriza abantu baffe kwongera okubeera abeegendereza era ne poliisi tugisaba eyongere okukola omulimu gwayo. Webale nnyo. Neyanza nnyo neyanzeege abatuwuliriza abatulabye awangaale ayibeene. Webale nnyo Magala Godfrey Katente nkulabye naawe DJ Mickey ogambye oli Kajansi kwe tuli nnyo tusiima empeereza yammwe. I salute you Honorable Kiwanda. Hajise Mwanga we Cape Town South Africa. Tulabe era tukagala kubebaza aba South Africa babeerako ku mukutu ne mugobera ku telefayina nga mugoberera tweyanza nnyo tweyanzeege. President Museveni alese abantu bebatema ebijambiya eMasaka nagenda ekaramujja okutaasa ssente z'abakaramujja. Ekisooka kyenjala okugamba Honorable Bomushana nti ekaramujja abantu bafa ate karamujja battisa abantu mundu. So the commander in chief okugenda ekaramujja tayina mu kusosola kwonna. Ekirala bunaku Honorable Bomushana atugamba kikulu nnyo okuzimba institution ya police bwegenda ku ground n'abakulu abalala ne bakikwatako ensonga eno neekwatibwako era neesobola okuggwa. Ekyo nakyo kikulu kuba tulekeraawo okudhimbya abantu ate nga tulina kudhimbya institution. So kikulu nnyo kuba bakitugamba bulijjo ate kubanga olwayo mwami Bomushana singa president yagenze Masaka n'agenda banengati omulaba tayina walla wonna muntu gwe yeesiga kukola kintu yalowooza yeyeka asobola okubeera buli wantu. So n'abantu okuba nti basobola okugenda n'amaliza ensonga kyobola nti president ensonga enatwala nga nnene kyobola nti n'abantu abafittibwako abantu baabwe yabasinkana ku State House nayogera nabo nabagaa bannaayi bino weebiri naye abantu bano abakola ensonga eno tujja kusobola okubayiga. Alina ekigambo kyebayita kyesagala bayita mbizi abalina obukadde 10 aba family tugenda kuzikwatako. Yes mto wange atugambire President Museveni nti waliyo abantu abatemiwe ebijambiya nga tebaafa. Family ziri 11 e Masaka nazo zeetaaga kuyambibwako. Honorable Kiwanda siibula kakati nzibula dakika zibeddeko ngenda kwewolayo emu mawuli. Okay mbalamusiza mwenna mbagaliza okubeera obulungi. Namba nyawe NRM Honorable Kiwanda Godfrey Subi Salongo Honorable Charles Rom dakika Jambia mujira muguma evamu violence. France Fanon yawandika ekitabo kye The Wretched of the Earth kati yawandika ku bijambiya ebyo violence. Ebyo byanyigiriza okusiibula bamugamba komawo wakoma kituufu ate ng'onyingira mu badde oyagala jambia akugamba bwe ngamba wetu naye komawo. France Fanon mukulu Museveni ng'akyasoma yawandika CCCA ekitabo ekiwandiiko ekimukkiriza okufuna degree yagiwandika ku kiwandiiko kino ekya Jambiya and kigamba the first shall be the last.
and the last shall be the first. Ekyo akulembedde yalisemba ate n'asemba yali kulembera nga kiva mu violence, kiva mu panga. Ye mukulu Kiwanda nkusiima nnyo ontangaaza leero nti bwe banatandika okukuba b'Amasaka amasasi mukulu Museveni ajja kujja kati akyalinzeeko okujja bukuzi babatemesa Jambiya mujja Kiwanda mujja mulindako nawe bunaabanga bakalamujja nebatandika okubakuba amasasi ajja kujja naye njagala kwebaza kyo naye nkyokanyiza kati abakalamujja bakubya amasasi families zaabwe wazalabye State House. Ebirowoozo by'owulidde programu eno yabateesa nga bw'obiwulidde. Njagala kwebaza okutambula naffe, njagala kulekera abamawulire gaffe Ageesigika, Stella Nandawula, Mire Nambola Nyirutalo, nebaza Ivan K abadde ku kamera, abadde ku byuma eri Alex Makumbi, Waswa Marvin, producer Kiza James, social media mwena team, n'abalabi baffe abalungi. Njagala kwebaza Honorable Rome, Honorable Kiwanda, Honorable Kanyike ne Mwami Opio Kolera. Executive producer omukungu engineer Patrick Semba jakomata kumira mpeera tunadamu nga tuzeemu awangaale sawa sajja. Masuku Gwanga ewagiddwa Ndeja University's Open Distance E-Learning ODEL initiative. The program is flexible, reliable, and affordable with an impeccable support system to help you excel in the areas of engineering, health sciences, arts, education, social sciences, business management, basic sciences, and information technology. For more information, kindly visit our website at www.ndejauniversity.ac.ug. Wayirira ononye ku maduuka ebyokulya bya Ocean Beverages Company Limited andi bebakukolera Eloquent Soft Drink okuva mu Kigaji ono mulungi nnyo mu kuyonja olubuto lwo naawe alumu omusujja Ocean Coffee Drink ono akuwa ekirungo ekiva mu mwanyi n'okuwoomera akawuka y'akalungi anti etabuddwa mu mwanyi yaffe Nakabala. Ocean Tangawizi Soft Drink ekyokunywa ekiwoomu ekikuweddeko ende ng'onywa kiyamba entambula y'emmere ennungi mu mubiri n'okusala omukkuto. Ocean Digida Energy Drink akuwa amaanyi mu mubiri ne gudda bujja n'otasigaza bukoowu anti buli lw'omunywa odigida budigizi gwayagala oba agent oba okusubula mu bungi kuba ku ssimu zaffe 0783521413 oba 0704-55-0691. Ebyokunywa byaffe byonna temuli kitamiiza kyonna era byatongozebwa aba Halal Bureau wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer